obuwagizi bwe mutuwadde butusobozesezza okufuna amafuna agewanisa ebbeeyi mu nsangi zino ne tusobola okutuuka mu bunyomero obw'enjawulo obw'ekitundutundu kino ekya Greater Masaka. Amatikkiro ag'omulundi guno gatambulidde ku mulamwa oguvuga nti tukolerere wamu mu kaweefube w'okuzzaawo ekitiibwa ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ebituukiddwako tusobodde okutalaga ebitundu bya Greater Masaka byonna era nga disitulikiti zonna twazituuseemu okuggyako Kalangala yokka. Ate twalambudde ebifo 63 era nga twasobodde okusimba emiramula n'okutongoza amasinzizo wamu n'okusimba ejjinja okusobola okuzimba amasinzizo ag'enjawulo. Olusozi Mirinze twamaze dda okulusasula era kati luli mu nzikiza ya buwangwa n'ennono. Tulina entegeka ez'okwegulamu butongole era ku ttaka ly'e Walusi tusobole okufuna obwetwaze mu nsozi z'omutenzi zonna gye ziri. Gye buvuddeko katono twaggulawo essinzizo Emityana Essekanyonyi era ng'okusinza kugenda mu maaso buli lwa mukaaga nga bakabona b'Emityana Kassanda n'ebitundu ebiriraanyeewo mbasaba okussa amaanyi mu kusinza n'okukubiriza abakkiriza okusinza. Essinzizo lino twaliggulawo mu butongole olunaku lwe twasabirako Ssaabasajja Kabaka ku mazaalibwa ge. Okuzimba emitimbagano n'emikutu gya social media nga Twitter, WhatsApp, Facebook ate n'omukutu omunene gaagadde ogwa website www.tondizimuface.org. Kino kikulu nnyo mu mulembe guno ogwa social media era kitusobozeseza nnyo okuwuliziganya bulungi n'abantu baffe okwetooloola ensi yonna. Tusobodde okuteekawo obukulembeze newankubadde bukyali bunafu mu bitundu bingi, naye tugezaako okulaba nga tubwongeramu amaanyi okusobola okutuukana n'omulembe guno. Tuteekateeka olukuŋŋaana lw'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okusobola okubabangula mu nzirukanya y'emirimu gy'enzikiriza. Tuli mu kaweefube okukwatagana n'obwakabaka obw'enjawulo okwetoolola Africa yonna nga mwe muli obwakabaka bwa Swaziland, obwa Ethiopia, obwa Nigeria, obwa Ghana, obwa South Africa. Kino kigenda kutwongera amaanyi mu kaweefube w'okunyweza enteekateeka z'enzikiriza mawanga amalala n'olukalo lw'omwana w'omuddugavu. Twaggulawo essinzizo lya Ssewamala Mukono mu Kirowooza ng'okusinza kubeerawo buli lwa mukaaga era ekifo ekyo nakikwasa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu butongole. Ekifo kino kibalirwamu obuwumbi bwa Uganda kamu n'ekitundu. Twongedde amaanyi mu nteekateeka y'okutuula ku lukiiko olw'otaba enzikiriza zonna mu ggwanga olwa Interreligious Council wamu n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo era nga twamazira n'okuwandiikira minisita avunaanyizibwa ku ssemateeka, minisita wa gender wamu n'obukiiko bwa palamenti obutaano okuli aka Equal Opportunities Commission, aka Gender, Labour and Social Development, aka Culture, aka Budget Committee wamu n'aka Finance and Planning okwongera okubayingiza obutereevu mu nteekateeka y'enzikiriza yaffe. Gye buvuddeko omulangirizi Profesa Wasajja Kiwanuka yatukiikiridde mu lukiiko lw'ensi yonna e Geneva olw'otaba amadiini n'enzikiriza zonna era tumwebaza n'olw'okubeerawo ku lw'enzikiriza nga yasobole n'okutwegattako mu kulambula ebbendobendo lya Greater Masaka ku lw'emirimu gy'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Enzikiriza egenda kwetabeera mu lukiiko ttabamawanga olutaba abaddugavu nga lutegekeddwa bannayuganda abali mu nsi ya Amerika nga lwakubeera mu kibuga Las Vegas mu Amerika omwezi gw'omunaana. Okusomoozebwa. Enzikiriza eno ezeeyita mu kusomoozebwa okw'enjawulo nga kiva ku butamanya bw'abantu ab'enjawulo abalowooza nti tuli baweereza b'amasitaani era tuli balogo ekitali kituufu.
kambategeeze mu butongole twafuna ekizibu gye buvuddeko ku lusozi lw'omutonzi wa Lusi nannyini ttaka bwe yali asalawo okuggalawo ennyumba enkulu ya jjajjaffe Ssewamala ekyaviirako ensi okutabanguka wamu n'abantu okufuna ebizibu. Kyokka mbategeeza nti ennyumba eno twagigulawo era ennyumba y'omutukuvu Ssewamala nzigule era mugende mu maaso n'okugendayo era n'okusinza omutonzi waffe. Bakabona ne bannabona mwenna betutiikidde ku mitendera egy'enjawulo nyongera okubasaba okwongera amaanyi mu kumanya omutonzi era n'okusitula enzikiriza y'obuwangwa, okuwasaawasa ennyo, okunoonya abalwadde, olwo ne mutandika okuvumirira enzikiriza yaffe wamu n'obukulembeze, kyokka ate nga temuzzangayo buyinza obwo. Nyongera okubalabula okukikomya era nsaba mwenna abemenyesa emitima olw'abantu ekikula ekyo mwongere okujja gye tuli tubalungamye n'okubasomesa enzikiriza y'abajjajjammwe. Abasawo b'ekinnansi nkizudde ng'abamu ku mmwe temumanyi buyinza bwe muyimiriddemu era okulwanyisibwa okusinga tetukufunye ku bannaddiini wabula ku basamize abatannaba kutegeera mutonzi, abalwanyisa enzikiriza naddala nga balwanyisa bakabona nga babalabira ku mutendera ogw'obusawo bw'ekinnansi. Empuliziganya mu bakulembeze baffe ekyali nnafu nga bakabona bangi beekumidde nnyo emabega, oluusi ne balema n'okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga, oluusi ne batuuka n'okutuuka okufuna obuzibu naye nga tebalina gye baddukira kubayamba. Ebiteekebwateekebwa mu budde buno, ssaawa yonna tusuubira okusimba ejjinja mu kifo tugenda okuzimba essinzizo ekkulu mu ggwanga nga ly'essinzizo erisoose mu nsi yonna eriri ku mutendera guno nga lya buwangwa na nnono. Essinzizo lino ligenda kuwemmenta obuwumbi 5 obwa Uganda era nga tugenda kulizimba e Mukono. Kale nsaba bonna bekikwatako okwongera amaanyi mu nteekateeka eno. Mu butongole okuzimba kugenda kutandika nga 18 omwezi ogw'E11 mu mwaka guno gwennyini, era tusuubira pulezidenti w'eggwanga okutema evvuunike ery'essinzizo lino. Tugenda kuzimba essinzizo ekkulu erya Greater Masaka era omulimu guno gwatandise dda era neebaza omulangira Jjuuko Munnabuddu agwomyemu omutwe. Okuzimba essinzizo ekkulu mu disitulikiti y'Eryantonde ku lusozi Myango era omulimu guno gukulembeddwamu Kabona w'Omukama Muwanga Kiini Kibi nga mu kifo kino era twasimbyewo n'omulamula. Tugenda kuzimba essinzizo ekigangazi mu Bukomansimbi ewa Namuzinda nga ssaawa yonna omulimu guno ogutandika. Tuteeseteese olusirika olunene olw'abakulembeze bonna okuva nga 15 okutuuka nga 17 ogw'omukaaga ekirowooza Mukono. Abakulembeze mwenna kano mukakwotinge bulungi. Kino kijja kuyambako okwongera okunyweza obukulembeze obw'enzikiriza. Nolwekyo nga 15 paka 17 omwezi ogw'omukaaga gwe mwezi ogujja tuteeseteese olusirika olunene okwongera okwebangula ate n'okutereeza obukulembeze mu nzikiriza. Tugenda kutandika kaweefube w'enjawulo okusonda ensimbi obuwumbi 5 buli bwe mbagambye waggulu era tugenda tukubatuukako mu mwezi ogw'Omunaana. Tubasaba mweteeketeeke bulungi mu kaweefube ono okutusobozesa okuzimba essinzizo erisingira ddala obunene mu Africa. Tugenda kufulumya entambula zaffe entongole nga bwe tugenda okusonderako ettoffaali. Tubasaba buli alina embuzi, alina ente, enkoko, amatoffaali, seminti na buli kyakuzimbisibwa atuwagire mu ngeri yonna esoboka. Ssaabakabona w'enzikiriza obuwangwa n'ennono yaweereddwa diguri ey'obuwangwa eya honorary ng'okunoonyereza kulaga nti Ssaabakabona w'enzikiriza obuwangwa y'omu ku bantu abasinze okulwanira obuwangwa bw'omwana w'omuddugavu ku lukalu lwa Africa. Tugenda kwesaba mu kusondera bannamagoye ekyuma ekijjanjaba ensusu zaabwe nga tujja kukuŋŋaanira ku Serena Hotel ng'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Nina essuubi nti ffe ng'enzikiriza tusobola bulungi okukuŋŋaanya ssente
ezigula wakiri gani 2 kuba buli emu ya siringise miliyoni 6. Mbasabye mujje bulungi buli omu asondeyo wadde emitwalo 5 wano tugenda kukolera wamu n'ekitongole kya Gobs Children Foundation. Kulw'omutiibwa Sewamala Musoke, nze Jumba Lubowa Aligawesa empologoma ya Sewamala.